Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Mulundi ogwokubiri omukyala yayambadde red ne white olwo nno ne baleeta ebirabo ebingi ddala. Jaffe mwenna abali wano n'abo mu nnyumba muno saba okusooka okubalamusaako n'ekiramuso kya Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omusajja ly'ekkubo ge mazima era bwe bulamu. Ate sebo Mubarak kakutanda ozaale mwana muwala oyo mwana omulagajjalire nti ojja kuba ogudde mu mbuga ya Salambwa. Omwana nga bw'omulaba bw'otyo oba mwagadde musanyu lye mugendeddemu ne mmala mufuna ekitone ekirabo eky'omwana ate n'omala omulagajjalira n'otalabirira mwana tujja kukwatako n'omukono ogw'ekyuma. N'olwekyo abakyala abali wano mukimanye tinnakiwala gyali. Bw'obanga waliwo omuntu yenna akuzaalamu omwana n'obipinga n'atakuddamu n'omuyita n'atajja n'omugamba ebikwata ku mwana yesulyayo gwa naggamba kubira essimu. Asajja kabaka wangaali. Ogwokusatu yambadde white, black ne purple.
omutima ne gukubagana ndayira kukwata kalira b'omuliro kale mwagala omwana kwewumuza nnyo bambi babaganya okuzina mukubazina muzinemu bebya nonsonyiwa sepuwa mpebawe zako olinze kandi aba olinze mwandiwala olikuba naye katonda yaliwo mu makubo gaffe ewulira abasamaliya bennasanga mwena mwebale abe mukirimu ategeka mwebale wabula wancapu musiki anange bwetwanzirunda mukuligenyo okugendo naye katonda ulina kukola okuba mulungi kimanye apademani kulikayo tenakaseluda kulikayo katolumama webale ndagire kulikayo usagawa kulikayo kakukalipala kulikayo atiko kulikayo kale selekita wafika Mubaraka senga kwebaza kubira kadyama wakadyama tato budde bugenze ngankala okusinga nagirese n'ekyo ekirago ky'okamina kanamba byonna binono ekyogala kyonna kumwana okuteekeramu byonna mwebiri atataddemu ejakasanga ekanishawa genda ekikyusa selekta mutwala engalo gweru bano bamaama wano basenga bano batata atakubye engalo buloti balulesi ate wano ne bababaaba wano taata omulungi ebisigadde entandike dadi ebyo birabo byo n'ogamba n'olangirira nti omutwalo tuguleese taata waali wano yali mukwano gw'omubiri utanga ono omusajja yakuba akapiira nga tukyali mu gyensanvu n'ayabya akatimba mumulese mubiri utanga waali gwe mutwalira taata ajja kusaba kati nja kusaba otyo ku lwaffe ensebo twagambye ffe omutwalo twagusaba naye ku lw'omuzikiti Mukogwe bawa neeno tukikuwadde ojambale lwamira tweyanziza nnyo tweyanze ekyamazima muko tumanyi nti akantu olina waletiyo nsanufu naye ate ku waletiyo yongerakoko neyaffe n'akafe barakallahu fikum olaba nga abikkiriza osemberanga walino akuwa kuhanga banga kuwa kiguze era okimutwaletaata mukulu munne yange yogedde tweyanziza nnyo tweyanzige taata oyo gwe bawa ekirabo tumukubire nnyo mu ngalo amin ono omwana yabeerako ebyo ekyangwanzi yanguwa amina ojje tusale keeke omukolo gukoze eki nga guwedde ebyakabbo ka muwala bibeera bya mulenzi na mwana munne mutuwadde essanyu ofunye obufumbo obutufu mukama yanukudde essaala zaffe naye wuliriza nga tonnagenda ate nga yakyusizza n'addako ne mu kateeteeyi aka creamu akali fitting n'ajja okusala keeki otekanga mugawe kitiibwa tokika
2 1 let's go. This man doesn't. Ono ne bamusaako empeta n'agaba ne keeki. Nanyika empeta eno tusibirawo tuusa ku lunaku lwe 16 December balituwawo ekibuli ssaawa 6. Kamwala yambadde green ne silver nayongera okugabira buli yabadde awerekeddeko omwami we ebirabo. Abenyonyi bebasamwe Webale nnyo okuleeta mukolo ku Delta TV. Congratulations. Yes, era nga munange tugamba nti katugenda mu wedding album osinzira we wakaawo esimu yange ogirina of course ate eri ku WhatsApp nonsindikira ebifaananyi bw'omala okusindikira ebifaananyi noweereza n'eddoboozi ku bifaananyi bya kika ki by'osindise oba ku kyalo oba kwanjula bw'oba nga watusubwa ne tubikulagira wano ku Delta TV nga bwe tugenda okukolaga bano kwagala nnyo. Membe mutamu ante bugumulyo yeri mpambatira baby beleyo omukwano gwange gunchunya oliyo omukwano gwo gutenga membe mutamu beleyo omukwano gwange gunchunya oliyo omukwano gwo gutenga membe mutamu wandisa chokubanga wemane kale mukwanisa yaffe esooka ewedde kati tugenda mu bulango wabula bwe tuvaayo mu bulango tugenda kutuusaako omukolo gwa Muhammad ne Hawla ate era tugamba tugenda ku City Bridals Parkside gawunimu ne bakolera ku mistress zaweerere Sharita's Hair Clinic enkolako enviiri ne makeup ate era ne mukwano kugamba nti Maria's Bridal yanyambaza gomesi kati tugende mu bulango tukomewo n'omukolo ogwo. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo